Kale oli mulayi mulungi omukutu ogwa There is Still Hope. Ariko There is Still Hope tu naawe ali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo webale kubanga ate otugoberera nnaku z'omwezi 22 wa 7 2025 gw'omwaka. Nnaku lwakubiri kama tukwebaza ku lunaku olwaleero era twanyiza omwoyo omutukuvu ajja atuluŋŋamye mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omwana tusabidde. Amin. Amin. Nabuuza ku bantu mbalamusizaako mwenna abeekumira ku The Still Hope mwebale okutugoberera mu Kristo Yesu. Kale olunaku olwaleero mwenna teri atamanyi Erika Mukisa. Bamumanyi. Oyo yawaako obujulizi abasinga mwabuwulira dda. Kituufu. Naye kati awangalira mu ggwanga lya Kenya. Yeyadda. Nti omwami Munnakenya. Mwami Munnakenya. Bamuyita Bambu. Katonda awadde zadde balina abaana 3. Ekitiibwa kya Mukama. Kakati Erika agenda fulumya firimu. Agenda tuzannya naye akatambi. Firimu byayitamu ey'obulogo olaga witchcraft n'ebintu ebirala nga ogenda obirabaawo tugenda okuba nga ate tubikulaga Erika Mukisa. Naye firimu eyo yaleese ebibuuzo bingi mu matu g'abantu kubanga balabyeko bagambye nedda kiyitiridde bamugaye tukwegayiridde tuyambe buyambe tokola ebyo kubanga ekisooka abantu bagenda kukulabira ddala nti waddayo byoga nsimanyi mbu tumanyi tuzannyamu obuzannyi tubalaga wali abagenda bitwala ebya siriasi ate lwaki oyambala ebintu ebyo byonna ng'ataddeko ebintu bikanga yaki lwaki okola nnyo ati okutulaga ensi ey'ekizikiza dani okutulaga lwaki tokola nnyo ati okutulaga ensi y'obwakatonda eri etya kuba ensi y'ekizikiza eyo gy'okoma ogiraba mu muvi n'ebintu ebirala ekukuba entiisa era abantu bangi babirogootana mu kiro olumala obbiraba babirana babirogootana ate so firimu eyo ereseewo okukubagana ebibuuzo wakati w'abakkiriza bennyini ate abatakkiriza bo bagirindiridde egenda banyumira nnyo abalala babihola ena kyebatiisa naye firimu eyo egenda kukosa bangi ati tutya abato mu mwoyo. Waliwo firimu ezimu nga tolina naziraba wadde bazita Christian movie nga teziri Christian tubalagako ewa Katonda nini ogenda biroota tekamu ebintu ebigenda osigala mu memore yo obijjukire ogenda bijjukira ekiro ate ojja kukomekeza nga bikuinitiatives kubanga musajja mweyo temuli acting tebazanyirayo yo musajja mweyo tubadde tugezesaamuko eri waliyo reality ekitegeeza kyokola kirabikira ddala musajja mweyo waliyo bya ddala teri byakugezesa kakati firimu eyo ereese obuzibu okusinziira ku bintu bye bakozesa soke twaleko obutambi obwo ebimu ku bye baagala okukozesa biragira ddala amazima nga nedda abagamye atulaga bulazi you are bias you are jealousy teri bujja era Abanigeria ate nze kimanyi Ozuku yamwaddaga amagezi Patience Ozuku yakoze kugunika yamwaddaga amagezi naye ebifirimu bya Nigeria bikoze kinene okuinitiatinga abantu ebyo bifirimu ebyo temuli makulu anti abantu babeera kubibasomesa temuli makulu era olina obeera selective nnyo temuli makulu gaamu sitaani ajjudde mu Nollywood ne Hollywood kakale Ozuku yamwaddaga amagezi yagamuwadde wala atwogera bwogezi wano n'owulira buwulizi audio n'olumbibwa nobeera attacked kati ate weba naakusiigira ekifaananyi oba yabiguzeewa teri amanyi yaleese empeta obuwanga yaleese obuwanga yabuleese n'amafumu sokolage ku bantu awo Katonda tusobola okuba nga tetukomawo.
about jewelry, about makeup, about the things of the marine kingdom. And today I decided to answer some of your questions. So, have you ever gone to a function and seen a very, very, very smart auntie, like the way I'm smart, but the details of their fashion represent the kingdom of darkness? Not every jewelry, I repeat, is bad, but there is some jewelry that points you to who that person is serving. People wear clothes to honor the spirits that they serve. They wear garments, and garments carry the anointing on your life. For instance, look at this ring. I'm on set, but I'm acting, and in my role, I have to wear this ring. So don't misunderstand me. Look at these rings. They look nice, but they are snakes. Look at this. These are snakes. You know, snakes. They are serpents. And look at this. Yes, it matches the outfit. But it's a skull. So someone will ask, is a skull's bad? Don't you have a skeleton in your body? Don't you have bones in your body? Well, I do have bones in my body, but I'm not supposed to wear this because this comes from a certain world. It comes from the kingdom of darkness. I'm just wearing now because I have a role to act, and I have to act wearing this. So I hope I'm answering some of your questions. Yes, looking forward to serving God through my gifts, through my talents. Thank you for your love and support. Please subscribe, like, comment, and tap that notification bell so that every time we upload a video, you are among the first people to know. Also, go and watch my new song, One Day in Your House. And may God richly bless you. I love you, but Jesus loves you. I remain Erica Mukisakimani, aka Mama Marisha, Obanizon, Zion, and Zeddy. Kakati, obuntu obolooza babulabye. Ebintu bitiisa naawe. Akajatagawe tagayambadde. Olaba ez'empeta ezo, ezimu ze nazirabye. Zina specific location webazitunda. Tebazisala ku street. Sebadde manyiyo yabironze bulungi, oba yabiguze buguzi. Ebintu byasita n'aganyandwa abitegeena ate ebimu bya munda bikozesebwa ba munda. Tosobola kugenda, in fact n'abamu we babitunda oyinza okugenda n'obuuza ne bakukwata n'okukwata. Lwaki obigula? Wakuumwa amagye. Leka naawe. Obuuza gwani ani yagambye tubitunda wa? Anti kaakati obyagazaaki? Wano tetutundawo ebyo ye byaki? Otuwaayiriza. Simanyi bakutta abantu. Wewe ngotamatama nga bakukwata yakubamu ze bakukuba nga bakuinitiating nga bakutta. Boddayo wakanga motoka kuba n'okuba ebirowoozo bikuli mu mutwe. So ebintu bye nalabye ebimu bina specific place. Alina obuzo beerika yabiguzeewa? Nange simanyi. Si bya ku kkubo, si bya ku street. Sembadde me bafunye biti n'abibajja nibanga ekiwanga. Biina we babitunda. Aye kati nge Kenya balina Fort Jesus awo balina office awo. Kati nagambye kati Erika wabe ebintu bye yabiguze buguzimu abo abasajja yagenza atya n'abatandika atya olaba wogula olujjulo okuzaayo. Anti kati ono oba muni yamwadde ku magezi nga yabiguze. Naye ebyo bintu ebyo bw'ayizoloza ayambala bw'amaze ebintu bisookuzaayo bikuzaayo birina amaanyi. Ebintu byonna ebiwete bye yaguze birina amaanyi ag'ekizikiza. Babizanyisa. Kati yajoloza mbu ayambala bwambazi kumbe eri bamutwala. Nga bamutwala. Munagenda okukakana nga bazizaayo. Bitu. Sister ate tetwagala ddeyo. Okitegeera? So nze badde nagambye lwaki teyabadde movie director. Nga n'aba agikulidde oba agitaddemu ensimbi. Nga ye director yagamba kati kubanozanya woti. Banozanye bubi. Ozanye bubi. Okitegeera? Dani ye ate okweteeka mu kiri. Abantu bo bajja mulaba kirala kiringa okubanga oli malaaya. Okitegedde? N'obivaamu. Nobagamba mmanyi zengenda balagako. Noyo bwambala obupale. Ngenda kuddayo awo nnyini wetwali bannange we bali. Ennaku nnya. Mbeere mu bbo. Balage. Nja kuvaayo. Balage nga wetwali. Jakakana nga bakuguze.
Ova bakuguze bulungi nnyo. Ate ojja kulaba n'okuddayo omala budde. Olaba buno obulamu ate obusubwa. Nga bukunyumira. Okitegedde? Kati nze nate ngamba singa yabadde movie director omutesitesi. Kale ate yandizannyeko ku positive way. Kati nga ye yalwana n'eddogo. Waakiri. Aye n'ekyokubiri abo abaana bagenda ozannya movie eyo alina okulooba nd'abaana abasabi. Naye n'alabye agamba mbu buli ayagala agende. Mukama Katonda nagaye kakati bano bantu bangi abazannya firimu wezo ne bafa. Ezo firimu zitta. Bugeri manyi mugenda ogimalayo ng'oli possessed ng'ofuusa kiri kye mubadde muzannya. Olina okuba nga oli musabi nnyo n'okukirawo. Alina okufuna abasabi si kumala nti kulondalonda. Bayinza okukomekezanya firimu eyo ngawo wena abazanyi bayinitiated ng'ate naye tamanyi. Ate bibagenda okwambala bibagenda okozesa biki byonna bagenda okwogera ebigambo ebyeri. Ate agenda balaga buli kimu. Zebayita verbal covenants. Agenda kwogera ebigambo ebyeri. Mu nsi ey'omwoyo ate teri mu mbadde ensaaga. Bya ddala. Eri oba otagajjudde obwengula. Oba otagajjudde obwengula era okomekkereza. Nze natiddemu. Watiddemu. Nalaye sister waffe. Libanga lukwe. Olumuzaayo. Lwandibanga olukwe. Awo bagambye oyaddayo dda. Bamugambiddewo. Zanya n'abantu. Oyo yaddayo. Yasa ali kwekwasa mu firimu. Kutwala balala. Aze kuyikuluutinga. Omuntu ali emmere muveeko. Muzibu nnyo. Ng'ali akawunga n'ebijanjalo. Nabiddukana. Mbadde manyi munyonyola n'abitegeera. Katonda wange muzibu. So kiri wa sister. Mawulire si malungi. Batandise dde omuyisaamu eggaali. Eggaali. Nze nange simusupportinga. Tokiwagidde? Ate manyi tukiwagira. Muwagidde nga ye omuntu okukikola. Ate azanye kalakita yennyini ayogera ebigambo biri. Ezo nawe waliwo ebigambo nga tonnabyogera. Maanyi birina amaanyi. Kituufu. Kati Katonda waffe munafu nedda. Katonda agamba ndikukuma n'agamba toggalawo olugi. Olina okuluggala. Ate lwaki toluleka nga lugwe? Anti yangamba mbeere n'amagezi. Kyekyo. Wagamba nze ndi w'amaanyi seremererwa. Otandika okusosola emisambwa gy'atakugambye gitandika Ogasooka ennumba kino kyoto kibe. Anti nina ow'amaanyi. Ow'amaanyi amaanyi ge tagaonoona. God doesn't waste his power. Amaanyi ge gakolera mu kaseera akatuufu ate ku bintu ebigwanidde. Oyinza okugayita ne gatalabika ne gabanga nga tabangayo mu nsi. N'olowooza nti tegaliiyo. Naye nga ate gyegali. Ne weebuuza wanazzaaki. So muganda waffe Erika Mukisa abamwagala mwongere omumusabira. Ekyo kituufu. Kubanga nze luno olukwe lwennyini olumuwalula kubanga ate lumuzaayo emagulu. Obanga oŋŋamba nti nosembereza omuzigo ku ki? Omuliro. Omuzigo ogwange gwakutte nnyo. Mugumu. Ate okusinza ku manda gano gavumbeera. Amanda. Tegujja kusaanuuka. Kati byebyo. Manyi okubeera creative si kibi. Tulina obulira enjiri mu mbeera yonna. Naye ate tulina ogibuya mu ngeri esaanidde. Oyagambye Erika n'ennyimba ennaku zino sebo laapa. Bigambo bibi. Nze jjukira Erika ng'akyali e Uganda. Tannabavaayo. Erika ng'agamba abakazi temwambala mpale. Kituufu. Temuteekako makeup. Temukola biki. Erika akuba empale kati. Anti kakati ndowooza weeza gye. Yabagamba ebintu ebimu si bibi. Yakyusiza enjiri. Ebintu bisabire. Bisabire. Nambala. Kati yemyula. Mumyufu nnyo. Makeup alinga ayina factory ewuwe. Anayi.
Onabe tatudde ku side ye. Naye luno lugendo lwa buli ssekinnomu. Ekyo kituufu. Olaba muno nga aseseetuka. Nsabira ate gwe kikuzeemu amaanyi okusigala ng'onywedde. Ng'onywedde. Toseka. Teri kuseka. Ate oseka ki? Sekerera wa gundi. Webigenge bamusekerera. Tebamusekerera? Oyinza okufunako kopi? Bamusekerera. Esebo. Akati firimu eyo nze nga nze nagitidde. Wagitidde? Kuba bangi tulina abalokole tebasaba. Oyogedde bukyokusaba. Abalokole ba social media tebasabirako ddala. Katonda bamunoonyeza ku social media. Afunako obudde nga ye n'agamba social media ngivuddeko. Ngyesonyiye. Mukama yogera. Ye buli ekijja ku social media kiki? Kituufu. Kituufu. Kakati obanga oli mulokole social media muganda wange kankubuulire oli bubi. Noonya Katonda. Kubanga mu bintu Sitaani byasinze okukozesa okuinitiating abantu yo art. Kituufu. Ati amukozeseza nnyo. Kubanga art oba movie eyo kankulage nti kizibu okusanguka mu mbongo. Anti buli kaseera okafumintiriza. Naye obiraba nga bwe byali. Era abamu bajja kulogoota n'ekiro. Obiroota ekiro. Bajja kugugumuka bagenda biroota. Olaba omuntu alabulabe firimu ola dakiika bbiri n'adduka ekiro n'abiroota. Kintwala. Bunyambe. Nga yabirabye. Ekigere. So mu nsi ey'omwoyo bibeera liyo. Ate obiraba wano ogenda n'owummula. Jjukira your life, spiritual life eri down. Your life. Kati Sitaani akulumbira mu biri bye walabye. Byakomyawo. Obadde olaba gusota ng'ogwo gwagala kumira. Wali mu firimu gade gumira mulala. Kati gwagala mira gwe. Ate guba gumira gwe. Benduulu. Abantu abali mu bisenge byabwe ne bajja nga badduka ate kiki? Okuwulira ogamba gumusota gukumira. Firimu gye nalabye. Yebadde mmira. Mbadde ndogootana aba firimu gwe nalabye bannange. Yanti kati wali abaloota nga babayita batya ba actor, ba movie actor. Nga aloota yagizannya. Nga movie actor byaddala oba nedda? Yamaze gira. Kati aloota azannya. Ate abo bozza gye baba bali ku initiating. Baba kutwala. Baba bakututte. Baba bakututte. So, then nsuubira nti twali badde so creative nga tulaga abantu ba Kabaka. Bino ebya Sitaani tubeera less. Ekyo kituufu. Nebanga reference. Just omuntu omukonerayo obukonezi. Omanyi omuntu omulaga eggulu nga weriri nobeera creative. Okitegera. Onakulera kuca biki ebyo. Omuntu atula n'agiraba mu mutima muli naawe nga omanyi olubereberye omanya mu bikola by'abatume. Abantu Bayibuli ekugamba nti emitima gyange kati ne babuuza Peetero koze tutya negimenyeka basobola okulaga tasobola okukola creative n'alaga eggulu erinaabeera okudda kwa Mukama waffe ebiki ebyo okiraba n'oyagala okwatiddwa owulira toyagala subwa nga binyuma oba toyagala kagwe nako mu fact olaba osaba Mukama nsonyiwa twagala nsuwe naye biri wekwatane ku munno mubeera mwenna awo kati buli wonolaba erika Sitaani ajja kukomyawo kiri ekifaananyi omala omulanga webakanga omulabaze nga waliwo yabadde azannya mpozi eyise wicked anti wicked anti yeyise Katonda wa jakiwulira so si kibi okubeera creative kituufu nabagambe tuli jealous naye nze nkubuulira nze naliyo mu nsi ey'omwoyo temuli kugezesa temuli okitegedde ate ye kibi nnyo okweteeka mu kiri bagenda kwogera byayogera nga ebikomyawo endagaano okitegeera ye yennyini abeere possessed n'ekirala it's not all about acting wabula ebyo eyo reality ebyakola bya namaddala ebyo byaddala true story
kati erina okuba n'abasabi benyini besabire firimu yenyini bagisabire n'abagiraba babasabire, otherwise instead of helping it's going to damage. Yakoze nga mohamu kitofu ubu okujja ngo ina amagezi g'omwako naawe za magezi ge nandi muwadde singa yazanye ku positive we nabanga actinganga ngeri y'obwa Katonda kyandibadde at least better than okubanga ali ku side eri kiri so weird but at the lot of my sometimes when is saying arumena kyazikozesa then nekirala kituufu yanditwaze side yo nena atateka munyo ebintu bino ebiraga banashi biri ataddemu biyitire okimanyi ebisingako n'abanajeria byasuseewo bano baba bo ba designinze essabo waawa bataddemu ebintu bingi nnyo ensi ey'omwoyo tebazanyirayo temuli amutrying. I was guessing, I was trying bajja kukomekezo gizanya nga bafuuse kyo ate kijja basikiriza ozanya part 2 episode ate abantu bebaagala lengero ono episode abantu bavaako dda tebaliko abantu ebintu ebituufu tebabyagala ebintu ebibayamba ebyo era banaye we are waiting for a movie. It's fine okolaga eddogo kirungi olina okumanya engeri gy'olwana n'omulabe naye ate sigogenda olwana nalyo waliwo akubaanira weetaaga Yesu kitegeeza weetaaga nnyo enkolaganayo ne Yesu okusinga eddogo ekyo kituufu wano olimanya ate ligenda kwongera kukuba lijja kutambuka butabusi setaani gy'okoma omumanya nga tolina nkolagana na Katonda oba omwewadde oba weexposinze nga weegudde oba weegudde mu nsi y'omwoyo tolina backup Katonda yayinza okukulwanira ate tolina nkolagana naye obisawo nyumira byakulaba sitaani tulina abantu nga bo obujulizi bwokka bwe banoonya nga buli setanisiti amumanyi ng'amutegeera n'obujulizi bwabulina byokka byawuliriza naye talina budde buwuliriza summons zizimba muntu we wa munda tawulina ate kati g'oli bubi nnyo n'okusinga atabiwulidde akusingako oyo nti oli aba talina kyamanyi kate g'obumanyi nnyo sitaani kati aba agenda kukuba nnyo kituufu ngaye tolina gaadi backup tolina kale siibulaba obadde mulabi mulungi nnyo kati kino onyambidde ddala n'oddamu abadde atera okubuuza ku Hollywood n'Hollywood Hollywood ezo okufaguniza sitaani otaasizza lumu sitaani ali Nigeria mu Hollywood era n'ogenda ewa Hollywood eyo simanyi Los Angeles omuliro gye gwayokya bonna abasinga okuzannya eyo ba satanists era nebyo bagamba simanyi abazannya simanyi ku sitaani movie biki bonna ba satanists be babizannya batuzanyira ku bwongo kyobola ate oluusi ezo Kristian movie ogenda olaba nga mu Bible wekiri wano bakyusizaamu tebazanye exactly ate basobola leeta message mu bulambulukufu bakyusaamu kyo kituufu kati lwala gye nalaba yali ya Samusoni weya waliwo pati gye nalaba amazima mu Bible nga teriimu nga bakikyusiza gyo ngamba yiba nasajja nga gabbiga era nakoma naawe nga bano omwesonyiwa kati baba bakulaga waliwo eya Yesu kati ennaku zino enfuluma ate yo totawana nalaba olemu nfu nnyo ebyowandiikibwa byonna babikyusiza babikozeemu birala sikyaziraba ezimu zonna zivaako zesonyiwa kusibula nze mbasibudde kale oli mulabi mulungi era omuza mulungi wadde Destiny Hope weetaaga mwoyo wa Mukama asobole okuba nga akuyamba okusengejja eno social media erina content amala okuyingiza eggulu naye ate alina content amala ennyo okuyingiza geyeena kati oba tolina mwoyo wa Katonda kijja kukubeerera kizibu nnyo okutegeera ki ekituufu n'ekitali kituufu ati kubanga bonna bagenda kujja mu linnya lya Yesu kati jjukira gwe mukazi wattu Bayibuli togisoma tolina budde ng'ogulu wakuteekamu earpiece n'owuliriza lunaku lulamba ne waasomye tomaakinze
tozeeyo mu bisala by'edde binoga naye kansomewo omusajja ono yagambye waati naye nga kituufu naye n'obuuza Mukama gw'oli awo era omuntu ajja kusomera kakiriwo ekiti era nawe ojja mu comment section ng'oyomba ye kiriwo ekiti n'omugambe bubijjawa ye kubanga yawulira omuntu ng'akola ki kakati si kibi okuwuliriza naye onako obudde obugumala bwe ne Katonda wo kituufu nnyo kati tubagaza olunaku olunyisinkana olunaku ojja kubeera lwakusatu olw'enkya tusule bulungi ate era